mulutula lwa kkanso ya disitulikiti y'e Kassanda, bakansala batabukidde kalaani wa kkanso yaabwe nga bamulanga okukola emirimu gadibengalye. Bakansala bagamba ebintu bingi bye bazze bayisa, wabula nga kalaani tabiteekamu ebyo ebiyisiddwa mu ngeri y'okubanyoomoola. This man was a clerk before you came here. We have been complaining about him. So, honorable members of Kassanda Council, if we don't stand up and also advocate for our rights as councillors, we are going to lose everything. Honorable members, we should have another clerk. This is not the first time. We request a new clerk. We are not against. Let the cow assign us another clerk. A new clerk. Give us assignment as a council working committee, and our secretary was supposed to be the clerk. We have called him at so many interviews. He have never responded to our calls. So this is the kind of person we have. If the entire house is saying the clerk we have cannot do to our expectation, why don't we have another clerk? Nga bwe bagamba nti ekkumi terikyawoomu, abamu ku bakansala bano bawakanya ekyokugoba kalaani ono. To remind the honorable councillors that very many of them are married people, and they tend to have feuds in their homes with their marriages, but not every feud results into divorce. So I think we can lose some pain, give him at least one more chance, a second chance, and we move on as good citizens. Mu lukiiko luno era mubaddemu n'okwanja alipoota okuva mu kakiiko akassibwawo okulondoola ensonga erudde nga yeemulugunyizibwako okusaba abazadde ssente z'okuwandiisa abaana okutuula ebigezo by'akamalirizo. Abazadde bagibwako ssente mpitirivu mu kuregisteringa abaana. Era mu kanso eyo nzijukira twafunayo abantu babiri ne baleetwa n'amanya g'abaana babiri abaamwesinga okukola ebibuuzo bya PLE. Mr. Speaker, mbuuzi eno ennyumba tulina kugiberamu bubeezi, kuyimba nnyimba za ggwanga tetuwali kye tuyinza kusalawo ne kikolebwa wano e Kassanda. Kizuuliddwa ng'abamu ku batwala ebyenjigiriza mu disitulikiti eno bwe basolooza amasomero ga gavumenti agamu ensimbi wakati w'emitwalo 4.5 n'emitwalo 11 nga beeyambisa abakulu b'amasomero okuwandiisa abayizi b'eky'omusanvu ekimenya amateeka. Abakulu abayina obusomero bwabwe tebakwata abaana ab'amasomero gaabwe babateeka mu UPE bakola ebibuuzo naye nga tebabadikira yarinze ng'aba non-UPE students oba learners. Netwesanga nga bonna babagasse ku ba gavumenti beesasulira. Newesanga gavumenti yaffe tutaddewo ssente nnyingi naye ng'ate essomero mu byaddala liyina abaana batono ddala. Alipoota era eraga waliwo amasomero okuli St. Noah Primary School Myanzi ne Kalagala Islamic School agagibwako ssente nnamba olw'okugaana okusolooza ssente. Drake Rubege yakulembeddemu okunoonyereza kunagamba embeera eno etatta n'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kassanda. Bagalubba kubira omulanga nti si kituufu nti omwana wa P7 yali mu ssomero lya gavumenti nti alina okusasula. Ekintu kino twakitunuulira nga kigenda kutaataaganya enteekateeka ya gavumenti ey'amasomero g'eri mu kuzimba aga secondary aga seed secondary schools. Nti bwe tuba nga abaana tubalemesezza okutuula P7, amasomero gavumenti gezimba aga secondary gajja kubulwamu abaana abagayingira kuba omuntu tasobola kuyingira mu senior nga tatudde P7. Omwaka oguwedde abayizi 113 balemesebwa okutuula ebigezo by'eky'omusanvu mu masomero ga gavumenti olw'abazadde baabwe okubula ssente ze bawaayo ezaali zibasabiddwa. Kati ku mulundi guno era abaana basukka mu 100 bye batagenda kutuula bigezo olw'okugaana okuwandiisibwa mu masomero ga gavumenti, kyokka nga gavumenti yagaana abaana bano okusasuzibwa ssente ku beebasasulira.